Inside Out. Kale basebo bajja bulateja olukwandiza olwalero ku the Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi mutawali wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu nga tugera ku bintu ebyenjawulo. Mirundi lenya tutandikire ku bintu ebiri mu ggwanga. Ebimu ku bintu ebikola ku by the way wakayihura wagenza tewanzijukidde twalite kugenda fenna. How was it? Kayihura abantu bamuwagala Ashayina abantu abakyamwagala except Buganda. Except Buganda ati lwakyo? Yes. Lwakyo? Anti abomba mutu se ku nation state is a family, there is a tribal means society at a very infant stage, closeness yamayamai. Then you come to a state and a nation state. Kakati Buganda bajja ku state level. Ngate Kira nazo kuba kubanja. Tewali. Banta wanya nabo. Bana amabanja Mirundi. Yo. Nze siri amabanja. Sewula. I was brought up in Ninesa nyinyi. I cannot go to a hotel when I don't have money to pay. I have never borrowed from a shopkeeper. Sure. In my life. Ngendo kati ngende nchogere ntia. Mpola yikiro ya sukari. Mpola yikiro y'ennyama. Banga waliwo ebintu byatuuka. Bano aba gavumenti Museveni agenda n'akuwanika. Naye nga level gyakutaddeko teyina bigigenderako. That's why there is corruption in this government. Ndi advainda n'abasigani na kintu omusala 1.7. Buli akutulako kino eno inflated title gyagende. That's why bamubba balina mubba. Kubawanika abantu gye batali. Special assistant. Million emu. Special presidential advisor on media. Watali alawense. Oyina kutambula simanyi ogende kwogera requisition abasajja bakulu ngaffe. Omuntu abeera ne budget ye. That's a job. Every minister talina permanent secretary is not a minister. Where do you get money? With the permanent secretary you have a budget, you have a budget, a young and zeketera. What for you? Oyagala kuba musajja muzibu. Requisition nakyo kikuyomba. Requisition means requisition. It's simply saying sava. One work mu P7. There is no money. There is no money. Ngabala bawadde. Ask many ministers. Mayanja ina amafuta. Naye ategera nti bannabakoba babawadde. Permanent secretary babawadde. Sebanga ko begging, humiliating as I worked in this government. Very humiliating. Everything must be begged. Olabanga kuga nti requisition for money chikumenya. Anti kuchi. But that's a financial Mirundi wasoma media. Finance. We requisition. Wakati. Nokuli kukojoga mboya kembwa. Nze singa omulinzi ono taakomye kunjoga kuba muwadde goodwill mutadde mbatadde abaana naye their problem is to follow me tebawangulwangako alina okuwangula otherwise nze njagala kwekolera byange humiliation gye nalaba mu gavumenti sigirabangayo. No, I'm not ready to go back at my age through that humiliative system. What do you lose if you feel a requisition in 1 minute? Anti kuchi. Aye. Name Tamale Mirundi. Fuel of 4 going to advance function. Omusajja amaze okubuulira tiwa annual salary million 28 nga bafuna million 5 omwezi. Advisor. Less than $500. Nasoma propaganda. These are inflated titles. Inflated Museveni yabifunamu. Badivaiza mutole wano. Badivaiza Abaganda ffe tuli bagezi. Mutenti. Babuchamani. Bani. Era nze nyobola nti ebyo ebintu ebyo nze ne bw'ogamba n'ebintu byenkubuulira
I'm not an arrogant man. I'm only honest. Abaana bano balaba abasema ebinya bya 40 kikumi bimeka ebivaamu amazzi ebyo bagira bati ne bagira bati tebagenda na madaala. Those are experts. Bakolanga ewaffe bagenda balinyirako n'okukka bakkika bwe n'okuvaayo singa UPDF bawandika mu magye every year sikiirwa eyo yanjawulo ewaffe yalinga ate bw'asima toga nti agenda oba kayulika agweyo. omusajja waffe yabisimanga yalingana muzibe blind man nga nakuba nakka bwati n'alinnya. kakale tekankubuulire ne bw'osuulayo $1 billion tinzire ku budaala obusigeza nako ozisobola nange sibusobola. era nze mbagamba nti nammwe muli beexperts naye mumubuliddwa society webakozeseza apata gundi kubanga abo be basajja egindi mu France Paris ekizimbe kyakwata omuliro ne badduka ne balekamu bebe ninga flowa tegunnagikwata. A man from Cameroon secured the building najjayo omwana Macron yamwerawo citizenship. You are an expert oyo mutwala mu fire because it's something extraordinary. Nabaga nti waliwo abasajja babayita baani bali mu nsozi ze Himalayas baguka. The Gukas are recruited annually in the British Army before the discovery of night gargoyles. Yes. The Gukas are capable of seeing at night and at a long distance. What type of eyes do they have? Antibavamu Himalayas. The British Army has been recruiting them for centuries. Bone ekiro balabanga kapa. Era there was an incident between a Guka officer and omulangira w'Ebungereza. Bonna bali mu training ngaba training namukuba oli bamuga nti apologize to him. This is specialist regiment. Omulangira akubye omuguka. So omulangira tenga alina apologizingira omuguka. Yes. He's an officer like you. Kakati speciality muye balema nti Tamale Mirundi gwe muteeke mu research center akolerenga research omusasule tolina patience mu research otegera paragraphs 3 n'owandika akatabo otegera paragraphs 2 n'owandika akatabo. We don't mu research tukola bwetu tukola nti mwenda tali mu government naye want tell you mwenda contributes to this government 90%. Policy hizo nozula mwenda yaziwandika kubanga ate abali badde bazikola nga Uganda Planning Authority babatya. Bw'olabako ekintu nti kyavudde mu Planning Authority where would the source of government policies originate? Will be from the National Planning Authority. Yes. Headed by Muvawala Joe. Yes. Kuba National Planning Authority. Ate abasekanso ne bagamba ennyumba tugimenye wegizimba terina pulaani ya State Council ate gavumenti ekozesa Planning Authority. Yes. Kyova olaba nti bano tubagamba teweesibanga ku kintu bwomu nti kinnemye refight it to other people. Nze nali sikola mathematics okusomera nga namuganda naye nga liwo abavubuka. Muganda, do you have that choice? Yes. Nagana biology, chemistry and mathematics. Why? Nga bimalira budde. You know, get serious. I'm telling you. Mathematics akumalira ki obudde? Nga simusobola. Ate nze bwe nasomera senior 4 nga bw'oba tolina mathematics credit ya mathematics tokulifayinga kubeera kuki. Ate kinadde bajja balingenda okubuuza nti bw'oba wamwavu, how did you survive? Yes. Don't you regret it? Don't you regret it now? You need mathematics in our daily life. Nakugamba nti taata wange batugobera emikebe mu senior 6 P6 geometry set kitanga ajja ku ssomero ababuuza nti ebyo box eyo ekola ki nti erimu protractor erimu divider erimu bikola ki
omwana asoma ebyo agenda kubeera nti musaveya nagamba omukulu esomesa omponyeza baaba saagala kuzaala musaveya. My father refused to buy. He refused to buy geometry set nga kwa singi 8 Oxford Jupiter waliwo n'emirala. You did what? Yababuuza mulimu protractor mulimu ruler mulimu divider. Yababuuza nti anti sebo tubikola mu mathematics nti enamba za geometry ziribeera mu mmeka nti 2 ku namba azibuuke. Then it appears to me that it is your father who spoilt you. Ate wajjawo omulala kiku omusajja bamuyitanga kiku ng'abeera Bukobogo ng'ayinamu abaana 6 mu P6 nga bamugamba okugula emikebe emeka yabaga nti gino ya byuma mundagirire gye babajja gye giri babagire se kubanga giri oba egy'ebyuma gya siringi 8. Abasajja bedda sente yaabwe teyamalanga kabagendako bwetyo. But they were hard for nothing. Obajje seti. Ati yabuuza, can I buy one because this is of a different type. There must be a cheaper one. Tetali ya nusu 8. Anti geometry we nasomera nga nusu 8. Ayagala abajje yeyiye. Kimwangu. Bagibajja. What he thought there must be grades and types. Oveno eri metallic. I've never imagined, but I think somebody should make us a set yembawo to love. I've not looked at it. It should be there. It should be there. Somebody can make it. So then ange mzijukira set ezo za maliro obudde. Gula seti, divider, protractor, simanyi kampasi, simanyi pencil, ne rubber, byetwakola. Nokola saako. Binyamba kikati sawe no. Era waliwo omugenzi bamuyita Tugalagala Matozo Saalongo nasoma naye Makerere naye batusomesa kaavu za economics yababuuza nti buli lwenjagala okutunda price yange ey'ekintu nga nkuba kaavu nti nedda ati price price yange eri ku kitange influence yange eri ku village wisdom. Yali yasoma nga Mirundi ye mulamuzi w'okukyalo taro ati nga reasoninga nnyo si mulamuzi mu kooti naye mulamuzi ku kyalo era bamuyitanga chifu. Mirundi nga musajja mugezi nnyo. When you reading ngenda kuwa one of my books nti where I demonstrate Mirundi's wisdom nti omusajja baali bamuyita nswa ziri mala neyewola ku bayita nkagonja sente nawola kagonja sente 10. 10 no nga tekisaaga 10 nze nagula kilo y'ennyama egula singi 4 n'ekitundu ku mulembe gwa Amini gwe muvuma mbwe economy yali efudde. Amini yaleeta eggaali mu 75 nga za emiti 2 phonics za kiragala singi 5 Amini gwe muvuma ti economy yagitta. Twasomeranga siringi 2 per term. School fees 20 shillings. Nga omusolo omuntu asooka omupakazi siringi 6. 60. Yes. Wagulako sete y'ennusu 8 sigaza 52. Ngamba omusolo sibo servant ng'abasomesa abakulu b'amasomero siringi 310 omusaala nga bagula zirale tekeni obuteke kakati how can tell me nti Amini yatta economy gwe mu evaluation olabanga nenkugamba yatukolera ki it depends on somebody argument nenkugamba nti look amasomero buli lwakusatu ku mulembe gw'Obote ng'ayina kenkuleefu bamusazeeko wonna buli Wednesday essomero lyakwatanga tata nerigenda ku Ministry of Education nerijjayo yellow maize nerijjayo obwennyanja nerijjayo kawo nerijjayo beef nerijjayo sukaali nerijjayo all schools in Uganda where was Obote getting ebyokulya
schools yes nga byakulya nga ani abirima ministry of education free from government Bugambye ask people of our age Makerere yaliyo boom abaana 10 babasasula omusaala nze ku erevo basasula omusaala Obote yakola budget natusasula omusaala buli wa erevo kirozidde abalipisi nga bajja ku headquarters sente zaabwe bagenda nazo owenaali mwadduka nazo nagenda agula ennyumba tebalina cohesiveness. That's why they don't value people. I'm telling you, why do you believe nti abasajja ba UPS bakyagumbyewo naawe bali awo babeera awo? Yes, theirs was a government. Mwalimu cohesiveness. Congressman kiba kikumala Congressman kiba kimalwa kimala okwanjulayo n'okugulawo enzigi zonna n'amadinisa n'okuyisaawo. In fact UPC yalinga basiraamu tolutegeera nti oyo musiraamu munne omuzikiti gusula mu ggule. That contradicts oli Muganda. Abaganda be basinga obutayagala Obote nti yabayisa tebabanyonnyola. Let me tell you. Don't you feel ashamed praising Obote? Nkubuulidde abaganda tebabanyonnyolanga. What was the conflict between Obote and Gundi? Simple. Yali simple. Abaganda balemesa baite bamenye nti independence gyeri. Abazungu kye bakola abaganda kyali bwekiti. Tebatawanya administration yaabwe. Babalekera mu primitivity yaabwe mu feudalism waabwe. As long as they were used as the tools of mobilization. Abazungu bali balize kuba. Mufo ky'okumenya kisisimu kye basangawo bakiyambisa. Naye nga gw'olima pamba olimiraani olimimwanyi olimiraani muzungu era yalina gy'abitwala babifumba mu seppiki onaabirya. This is why when you read my book, is it economic or political? Which book now? Wekali Sale told me nti abazungu bwe bajja bakola Uganda company yabeeranga omupaaka Uganda company nga yegula ebintu to develop the economy. Uganda company bano UDC bajiba mu sente ni development bank kujibira mu sente bezi kwata oyinza okusabayo looni gwe bazibirayo kuba baluvu nnyo. Kakati tukiyita buluvu gulide. Kakati Obote bali abazungu tebateekawo. No, in fact other areas were annexed as long as they were not a threat to Buganda. Bano bangu okubba n'abasoga. This is why I told you that in 1928 cotton production in Buganda declined at an alarming level. But in Busoga it was increasing. Governor Crawford instituted a commission. How can this stop on Busoga? Grow more cotton than Buganda. Than the submissive Buganda. I understand. Nebakizuula nti Omuganda bw'alima cotton ensawo 10 bazimubbako nannyini ttaka atwala 6. That's exorbitant. Yes. Governor Crawford gwe kola land reforms ezitabanga wazolwiri. No president of Uganda has ever done it. Yes. You want to say that Isaac Crawford is singing something? Governor Crawford yagamba I have fixed busuru at 80 shillings. Ate mwana nge balina propaganda nga tomumanyi. Balina propaganda nga tomwepankako. Ng'Omuganda asooka kusasula tikiti ya busuru. Why is an assurance ti alina future? Ekibanja ne bakituuma ekibanja. Something that you will have to pay forever. Assurance tewali beerawo land evictions. Wagula kibanja so kikubanja throughout your life ne bazzukulu bo. Governor Crawford naga no landlord tena shall be evicted from his kibanja without my consent. Nga governor musanga nakolako siira tugamba nti abaana DC ababbi
The man said, and me, the level of corruption. Because we are in government, why did we come here? We came here for trade. If the colonies don't pay for themselves, voters in Britain will demand withdraw. So they came to force us to work for ourselves. They only provided the market. What we are producing. So chichichoga nti abaganda tebanyonyolwa bulungi kutegeera Obote. Andi kakati babalekawo nabagamba yores compare nti omusota gununeji enkoko nesigala nga ebiika yose tegeera nti byebiika temuli ekisusonkolo omusota gukirekawo egunuunamu eyo kiraba nga weekiri enkoko eyinza okusigala nga era wanudde mbagamba nti fe abalina amagezi tetuleekaana ngabana abaana babadde banjoga bakubye emyaka 10 teriyali bakubye emyaka 10 paka lembaga nti mwemba mazi mbagazaaki nze nabakolera diversion nemutunuulira nze nemumalirako resources mukozi nga atambula nze nali njagala mukozi. You created the diversion. Namuliro ko manyige ko namuliro kutawangulwangako nze agenza okuzuukuka ne amanyi gwagamalide nze nvudde kati ovuddemu ate yitacyagoba mukozi nze namusiga ne muganti ono omujozo atawangulwangako nti nja kufa asibye buli wamu sente including my relative kamube kubata yetamanyi gyendaga nabagenzize nga ndi nze nga nabbi natandise kubba tonsobola nenji kububbi tonsobola omubbi agenda ewala nabba ebintu mu ofiisi nga muno talekanga gudde otamenya munyolo atawanya munyolo omalawo essaawa ezi bwekyusa ebisumuluzo bwobizamu omunyolo gwabadde nga ye yeeyongeddeyo naye olugula nosanga nga tebirimu n'omusango kakati ono namuleka wali ne munne ono oyo ajoga ennyo omanyi baava wamu mukyemutamanyi bano abasajja balabaganidde ebbanga ddene lwabwe ogwo netumwebaza katoddeyo kakati Obote kakati ne Buganda agireka Buganda nga bwe yali yo nga abazungu kibagejagalamu kiki Obote the bazungu invaded Bunyoro to give peace to Buganda to cultivate as long as you are threat to Buganda the bazungu kubanga will deal with you because you will disturb Buganda obutafulumya bintu byabo kakati what happened after the Second World War America demanded kubanga ekyabagoba okufa okutujjamu batutwalanga nga baslaves mu Latin America. Why? Nti bwe badiscoveringa minerals mu Latin America n'okulima yonaki bakima aba Irish basangayo aba Red Indian who are dying every 6 months ne bakima aba Irish bazungu bannaabo. That's why Ireland is depopulated. Bafa bebasooka okukwatako bazungu bannaabo kibola kapa enzirugavu eri emmese enzirugavu color does not matter. Kakati bwe bafa ne bakimafa abagumu kati omusajja baali bamuyita Manoli Secretary of State wa America naga nti nti Latin America must be exploited by only the United States. Any state that remains there shall be handled militarily. Spain, France, zonna ziwetamu ne badde ewaabwe. Kati abo batwala tukole ki? Atuvumire slavery tukole colonialism. Sinkazi naye bano abajoga ne bakati ojja kudda ojja kumuweera kujoga akulemereka kujoga oli poti bwe bakutwala mu state house wafuuka poti bamwanjulira ekidoli kiganyo kinyamu kireke kyevunise kite kirekere emirembe kije ekyo si kidoli
ekyo si kidoli bwolaba pati yekyanga gireke mwana wattu eyo si pati egudde eddalu ejja kuba enyuma egyabye kakati abazungu Mirundi kakati after second world war yes America entered the second world war to help Britain on condition or America is becoming the superpower at the expense in fact Europe in fact America gave Hitler money to attack Europe ate nejefuulira oluvannyuma nga Bin Laden webamukozesa okuba abalashyana nga bwe bakozesa Saddam Hussein okuba bo bwe bali bo balina interest zaabwe si friends. America has no friends. America has interest. And I thought so is Uganda. Nti amafuta kati tegakyayina bbeeyi nti to develop gundi bagasudde bbeeyi. Is Saudi Arabia still important? Bagasudde bbeeyi. Era kati the biggest buyer of Saudi oil is China. Bagasudde bbeeyi. In fact in Australia balina mu kukola yingini etambuza amazzi. Yingini y'emmotoka etambuza amazzi so that bakola nti wakafuna amafuta anti environment bwegabage gakusigula feri tugasudde ebbeeyi ebyamasannyalaze solar thermal biogas biki nuclear there is uranium there are alternatives so amafuta go Saudi Arabia can stay in isolation and life will continue. Kakati America nebaga nti muwama wange obwetwaze kubanga entalo zonna eziri mu nsi ziva ku colonies. This is one after 45 56 Gundi Ghana 58 Egypt wetugendera awo kakati omuzungu bamugamba okuwa Uganda obwetwaze he must live a united Uganda naye abaganda babadde mu kakuuni kaabwe bali isolated bavuma amawanga amalala ku muzungu for production purposes not society organization wandiba omutuufu bavuma oyo mukanjabulo kitegeeza aba banozana abakanjabulo oyo musajja tayangwa ye mutoolo musajja tayangwa kiddemu ekyo anti mutoolo omusajja tayangwa okiziikire nti bano bwokibule nnyo okiziikire ategeeza omunankole olwo omutoolo ye mutoolo omusajja tayangwa yani anti omusajja tayangwa omutoolo tagaana musajja ate okibulire nnyowe era mutoolo nti okibuulidde nze okiziikire nti okiziise ate nga wa lugambo akuwa assurance ndala naye nga tagenda kukola nti abasajja abo abapakasi abo bagendanga ne bagala okuba n'abakazi abaganda be babakubira ennaku ate omukazi omusajja tamulekera ssente yakuba ennaku z'omupakasi kati omupakasi namugamba nti ku siringi 3 twalako emu kati abakazi abaganda ekyabagana okuba nenya abapakasi kyali kimu lugambo abanyolo balungi okwana naye olugambo bajja n'obutewa mu nkanga obuuzaga kanyolo gwe mbokotte omusajja omunyolo abuuza omukazi laba akanyolo kano laba akanyolo ati obunyolo ati kantudde eno mabbali twalyanga nammwe kati ebintu ebyo ekyo nejjajjange yakikozesanga nnyo nga bwanyiga twalyanga n'abasogozi abapakasi abo bebakwananga abakazi abaganda nga babagamba naye nti bwe mukwana abakazi mwogera bwe nayagala mukagu nayogera anti oba oyogedde kakati ebintu ebyo ebyokujereka abantu Mirundi akubuuza omukazi akubuuza bwe mukwana abakazi mwogera sawogera nayagala mukamu yange wawulira njogera oba oyogedde kakati we are trained Baganda we are trained to be inward looking like the Jews. The other enemy apart from we are under threat. Abaganda tebaba training angako kubeera n'abamawanga malala
but time came at independence nga tulina okubeera n'amawanga a united Uganda ate nga mwewaana mbu mwe musembeza nnyo mutusembeza buli musanga wano anti ng'obakolera when you are working for them you are here obanga balina purpose katulage nti Semajege speaker w'olukiiko lwa Buganda katulage nti fe tuteekamu Abaganda gende Mengo babuze nti what do they do for purposes, publicity purposes. Si lwakubaagala RPF yagenda okulumba Rwanda nga babagamba nti emirimu gyonna tugisharinga by 15% according to the population. This is why Rwanda ne Nigeria tezimanyi population yazo. Maybe now kuba bagati oil resources tumugaba according to the population nga bawulira bano mu kifo ky'okugamba nti constituency money oba population money bagiyita parish money. Why? Nti bakuliyetinga dde emiruka gyabwe parish moment money. Yes, zigenda miruka omwo. How many miruka ziriko nga ugaboola nti bwe babagamba okukola constituency nti omuntu afugibwe baziteekawa abagezi be bazitwala constituency zaabwe ne bazitemaatema abawa n'abatabala baliyo constituency of fund constituency eziri mu Buganda baziremera obunene bwazo agenda n'abalamu nti bwe ntiyako muluka guno naguno bampangula but you are selfish. Kakati bwe tutuuka pazo yajja tukiyita the law of essentiality mu UN. Can UN operate without USA? No. It cannot. Headquarters ziriwa mu USA. But USA pays a quarter of the annual budget. But is not a member of the UN. Tiri mu ICC. N'American subject to a foreign law. Nebatta abantu e Japan kooti maaso ya America yegendayo. Kakati Abaganda bafuna reality. Bamukanjabula muyina okubeera nabo. Bazze. Bamusajja tayangwa. Muyina okubeera nabo. Bafunye equal rights. Bobadde obuzanga bwe twalyanga nammwe muteekwa kati okulya naffe. I understand. Kakati kye baasooka okukola abo ab'emmemu to silence intellectuals. Abagezi baaliwo be basooka okugoba. Abagezi mu Buganda babasa this way I don't want anybody to dominate my head. Bane kisoma mu Buganda omunemba tegeera tebaalifunye bizibu if you had listened to the educated people. It's only in Buganda where an educated person is hated unless ngayogera obusirungu bitikamiyo federal kati yairudda niyo babba mugagga nze sikiriza walibeerawo gavumenti y'abagezi ne%. No. Ate ababetikamye kati abaana be banyankole mukatulomwe kati ayadison mukatulomwe kiisa embuzi embwa mumalaga tikisaamu mbuzi abaana mukatulomwe era bw'aba ali mu gavumenti abaana bali bukojja bali waabwe bakibala mu ngeri yanjawulo si be ba Mirundi. We know the factors. Kakati Abaganda abagezi babasaanikira. There was an incident mu Buganda Namasole namwandu wa Kabaka tafumbirwa. Namasole ye namwandu mu equivalent ya Namasole abannamwandu kitegeeza era baamuwa ettaka Kabaka bw'aba akyali mulamu abeera n'abagereka. Kabaka bw'amala okufa n'afuuka Namasole. Kakati maama wa Ssekabaka Muteesa bamuyitanga Namaganda ledi nga ledi taito gyeyite ngono sikyatiina ledi kyobera abazungu babazanya Sapulo Kagwa Mukopi Sadda Buki Sir Edward Muteesa ate Swanna Diope Samuyanga obyerabira Abangereza bategeera era bw'osoma ebyedda balina obunyukuta bano sibisaani bw'abazungu nabano batandika obweteekako OBE order of the British Empire CBC sifaanana kuginoonya byetegeeza abayigize babasaanikira kati bwe tutuuka tulina question eze gundi omukazi agenda ewa mutabani we Muteesa amugana nasigala ndi muto I want to get remarried
against the culture, the tradition. Kyobola nti tuzaba Nigeria mbagala nnyo abo balizanyewo ekinigeria ekinyuma okamala. Is a contradiction has come. It has a contradiction. Ono muwala muto ayagala afumbire. Naye bajje ekinigeria nekinyumira nnyo nembibeerako nnyo. Okwaba kinaki? Omusajja yazaala abalongo nga bazaddemu omukazi muzungu. Omukazi nafiira mu accident. Ne bajja mu bwakabaka obuli primitive. Nga bo bye bakola birala nnyo. Batambula bakunamye bakoze eki. A contradiction between kitaabwe n'alwana n'abaana abo. Nga talina kyakkola. Naye nga teba villagers babalaba ng'abayaaye. My daughters, you are priests, you are what? Kitaabwe bamugwira mu lukiiko lwabafaayo. You people, modernity versus tradition. Kakati Muteesa nyina amugamba nti nasigala nti muto. Ate okumanya Abaganda bagezi Kabaka talaba nnyina. Nga afuuse Kabaka addamu kulaba maama we. Anti yamenya obulumbulumbu bwamwetikka. Abutumira butumizi. Kakati Namaganda n'amugamba nti waayi nina omusajja Pastor Kigozi. Pastor? Kanoni Kigozi. Ulede nina olubuto. Yasooka basalira magezi. N'alufuna. To create a contradiction. N'awandikira olukiiko lwa Buganda n'aluga nti abange waliwo yansooberera. Ate bwe tulaba ebibuga bannamwandu omwandu ekiva mu nnamwandu. Omwandu lwe lubuga omukazi lwayambala nga tebannayabya lumbe. Ng'awunya. Tanaaba awunya bakanga abaki. Naye se waliwo ababasobereranga ne bafuna embuto mu mwandu. Abakambwe abasajja bakambwe. Abasiba ennyindo ne batunula. Olaba beetikka balalu. Omulalu omukazi ayise nga mulalu ng'aga nti tewali basajja bategeevu bagenda kunkwata. Balalu banno baafa. Kati balinayo Namaganda oyo. Namaganda awandikira olukiiko lwa Buganda. Bannange munzijeko obwannamasole ndi lubuto nagozoba nadda. Kugozobana. Bwe tukiyita. Very heavy words. Omwana bwe wafuna olubuto ga yagozobana. Era mujje mu baana banne omutwale wa jjajjaawe. Tumuyisa bubi nnyo. Tetulya naye emmere. Nze ndya naye. Okugozobana kwe kulufuna nga tannafumbirwa. Yes. Nze ndya nabo. Abaana nga bagozobanye. Anti baabala lwa myezi emeka olw'olunaku olumu olutegeera. Yifa okulya n'omwana we ayina olubuto nga is abominable. Olutegeera ku ddi. Muyite w'okumuliraano yasooka okulaba olubuto lw'omwana. Emirundi egisinga. N'asooka agamba nyina nti omwana we yagozobana. Era laba omukazi bw'ayogerera omwana wange owange yakola ki kakati ate bwakiti kale omukazi gundi yaŋŋamba n'empaka na. Because you think that you are the biggest protector of your children. Of your children. Kati Namaganda bawandikira mu lukiiko lwa Buganda. Olukiiko lwa Buganda ewatali kwesalamu ebbaluwa mugiganye. Ebbaluwa mugiganye mujje mwalimu abagezi aba babiri mulira ne Hamu Mukasa. Hamu Mukasa ne basudde. Hamu Mukasa gwamanye Sole kyava bafuna ettaka ery'amaanyi. Abazungu baagamba teryasayininga byapa bisukka ngalo 10. Hamu Mukasa n'asayiningisa n'ebigere. Kakati nga abazungu nga tumanyi nti waliwo omugezi omuddugavu akola ebyo kyova yalina ettaka ddene olwamalako engalo n'agissa wano inside out. Joseph Tamale Mirundi Namaganda Kabangala asasudde. Kabangala yagenda mu drapers ng'ayambadde nga nze bulungi nnyo banga nga talina ngatto. N'agenda mu ngatto anti waliwo kamera tewaliwo. N'agenda mu dduuka lye nga section ye n'ayambala n'afuluma. Can you believe nti omusajja nze bwe nti siina ngatto? Tekisoboka.
tekisoboka nga bakubi bayira okujja nti yayingirira ate kukuba nazo ate bwe yayagalanga okusasula ng'agenda wali erinnya lyange nze Kabangala asasudde kakati Kabangala asasudde ku lisiiti kitegeeza ki nti Kabangala asasudde ebintu agenda nabyo ku bwebeeru abo ne Yosefu kati abo abasajja abafere basaanikira Buganda olumere serious issues abagezi ne bafuuka useless nti oyo Hamu Mukasa ne basudde yali ava Masaka babagamba what are you going to do ono amaze otugamba yes Katikkiro aganye olukiiko lwa Buganda ewatali kwesalamu lugobye ebbaluwa but the woman has told you namenya dde obulombolombo nagozobana ebintu bya Kabaka babiryalya dda ate agasi ebyeyali Kabaka Muteesa nayita Katikkiro ekiro This is Inside Out.